الله مع الصابرين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذين صبروا على الأذى وصبروا حتى بلغ رسالة ربه إلى جميع الناس وبعد. amatendo Allah subhanahu wa ta'ala beyagamba mu kitabu kyaffe ekitukuvu Qur'an n'agamba nti inna Allaha ma'a as-sabirin, mazima Allah subhanahu wa ta'ala alina abo abamugumiikiriza. Era nsabye okusaasaanya emirembe w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo yagumiikiriza n'atuusibwako okusoomoozebwa oba okunyiizibwa n'okutyoboolebwa n'okukkakanyizibwa naye n'agumiikiriza n'asobola okubeera ng'atuusa message Allah subhanahu wa ta'ala gye yamulagira okubeera ng'atuusa n'agituusa eri abantu bonna wa adda al-amaana wa nasa al-umma. Yatuukiriza amaana Allah gye yamutikka era n'abeera nga yabuulirira umma eno. Baganda bange ab'ebitiibwa, olunaku olwaleero tugenda kwogera ku tuyige obugumiikiriza mu buli mbeera. Tuyige obugumiikiriza mu buli mbeera yonna mu bulamu bwaffe mwe tutambulira. Bwe tunaayongera okubeera abagumiikiriza ne tuyiga obugumiikiriza mu bulamu bwaffe na byonna bye tukola, obulamu bujja kusobola okubeera nga butwanguyira bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala. Tuyige okugumiikiriza mu buli mbeera yonna. Allah subhanahu wa ta'ala ajja twanguyiza. Tunafuye nnyo, leero abantu banafu nnyo mu ndowooza naye lwakubula bugumiikiriza. Olw'okuba oli talina bugumiikiriza, ebirowoozo bigenda kutambula mangu asalewo ekifu. Kyemulanga omusajja omukulu oba taatawo oba jjajjaawo oba omuntu yenna akusingako emyaka oba mukamaawo n'ogenda ng'oyanjula ensonga nga gw'olina pressure oba ng'opapa akugamba nja kukuddamu. Neekuba kusalawo ensonga yonna esaana kumala kugirowoozaako n'ogumiikiriza n'ogirowoozaako, then n'osaba Allah jalla waala n'osala salatul istikhala Allah akusalirewo buli kimu kisaanako okugumiikiriza. Kati we tutagumiikiriza obugumiikiriza nga tulina butono nnyo, tunafuye mu ndowooza ne tusalawo ekintu nga si kyekisaana. Obugumiikiriza bwaffe obukendedde ne tunafuwa ne mu bikolwa eyandikoze ekituufu amaliriza akoze kikyamu, kubanga obugumiikiriza tewali. Ebyo byonna tunafuye mu ndowooza ne tunafuwa mu bikolwa olw'okubulwako obugumiikiriza. Buno obulamu bwe tulimu obw'edduniya bumpi, busaana nnyo okugumiikiriza mu buli mbeera yonna. Alhayatu yaumaani, buno obulamu okumanya busaana bugumiikiriza tuwangaala ennaku bbiri nga bawulama bwe batugamba. Olunaku olusooka yawmu nuladu fiihi, olunaku olusooka lw'owangaala ku nsi lwe lw'ozaaliddwa. Olunaku olwokubiri wa yawma namuutu, olunaku lwe tugenda okuva mu bulamu obw'edduniya. Kati obulamu bw'edduniya bumpi, busaana nnyo okugumiikiriza buli mbeera etutuuseeko. Byonna byonna bye tukola mu nsi bayina hadhaini lyawmaini, ebiri mu nsi byonna bye tuwangaalirako biri wakati w'ennaku ezo bbiri. Naish, obuwangaazi bwe buli wakati w'ennaku ezo bbiri. Nanmu, tukulya mu nnaku ezo bbiri. Takbur, okula n'omera oba ekintu kyonna ekigenda mu maaso mu nnaku bbiri. Tusomera mu nnaku bbiri. Buli kye tukola tukikolera mu nnaku ezo, nti obulamu bwaffe buli wakati w'ennaku bbiri, olw'ozaaliddwa, olunaku olwokubiri lw'ofa. N'olw'ensonga tusaana okubeera abagumiikiriza mu buli mbeera yonna ku ekyo Allah kyakugeredde oba kye bakulamudde nakyo ku dduniya oba mu bulamu bw'oli. Lwaki? La hukuma yaduumu. Kuno ku dduniya, ku bulamu obwo obutono ennyo, la hukuma yaduumu. Teri kintu kye bagenda kukulamula nakyo nti kino bwe kiti n'olowooza kyalubeerera. Leero kyalamula leero nga muntu muno yakiramudde, enkya kikyuka. Era wala dhulman yaduumu. Oyina waba akulyazamanyiza, gumiikiriza, kubanga obulyazaamanya nabwo tebusobola kuwangaala mu buno obulamu obw'ensi. Daima is'al nafsak aina kunna wa aina silna. Beera nga weebuuza bw'atayagala kugumiikiriza. Weebuuze wa gye tubadde, obanga obadde mugagga kati nga sente tozirina, weebuuze gy'obadde otunuulire ne wooli. Beera mugumiikiriza mu ofiisi Allah mwakutadde ng'okola Allah by'ayagala. Obanga obadde wa buyinza, kati essaawa eno nga tolina buyinza, weebuuze aina kunna, wa gye tubadde, wa gy'obadde, aina kunta, era essaawa eno wa wooli. Obulamu bwaffe tubutambulizeemu ebibuuzo ebyo nga twebuuza wa gye tuvudde, twavaawa. Obeere mugumiikiriza era wa wooli olwaleero essaawa eno Allah waakutuusizza.
Allah waba kutuusizaawo ebirooto bye ne byolowooza Allah asobola okutuusa ku bireeto bye byolowooza wa gy'olaga era osobola okutuukayo katubeere bagumiikiriza mu buli mbeera yonna. Fakad tara faqiran aziza, waliyo bwe tulaba nga mwavu naye nga Allah jalla wala mu bwavu bw'omwo amukuumidde ekitiibwa nga wa kitiibwa omu nekyo nga mwavu. Kati Allah gwe gawadde obwavu yiga okugumiikiriza obeere mwavu naye ng'olimu omwavu omugumiikiriza. Wakad tara ghaniyan dhalila, bangi be tulabye nga bagagga naye nga bawansi nga sente zazirina naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamukkakkanya ali mu bantu abawansi abakakkanyizibwa ne sente ze. Bameka abakulembera nga bakulembeza olwaleero tubamanyi ng'era tubalaba kuba tuwangaala nabo naye nga Allah yabambula ebitiibwa nga bakulembeza batakyalina bitiibwa bayitirifu. Katubeere bagumiikiriza mu buli mbeera yonna. Wakad tara malkan musawwaman bikulli awsimati lhayati walakinahu dhalil, bakabaka bangi Allah bagguliddewo nga balina buli kintu kyonna ekyetaagisa mu bulamu n'obw'edduniya naye nga Allah subhanahu wa ta'ala abakakkanyiza nga tebalina kye bali. Kati tubeere bagumiikiriza mu buli mbeera yonna Allah mwakutadde. Kam min almadhkuru fi ssamaa'i mahjurun fi lardi, bameka aboogerwako mu ggulu nga malayika za Allah abamanyi mu ggulu ne malayika zibamanyi naye kuno ku duniya nga tetubamanyi. Ffe nga tubalaba nga abantu aba bulijjo oba aba wansi naye nga ne Allah amumanyi mu ggulu nga ne malayika za Allah zimwogerako ng'eggulu lyonna limumanyi naye nga kuno ku duniya ffe tetumulaba tetumumanyi. Wa kam min almadhkuru fi lardi, bameka wano be tutendereza basereebu ku nsi walakinahu mahjurun fi ssamaa, nga mu ggulu tebamanyikiddwa. Bameka basereebu be twogeraku wano nga basereebu nga banene nga bagagga naye ng'ewa Allah mu ggulu tewali abamanyi. Kati beera mugumiikiriza mu bulamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'akuwadde. Aya gye twatandikiddewo Allah yagamba inna Allaha ma'a as-sabirin, Allah jalla wa ala nannyini ggulu n'ensi yagamba ali wamu n'abo abagumiikiriza mu buli mbeera yonna gy'ogumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ali wamu naawe. Yagamba idha kana Allahu ma'ak faman taruju, Allah jalla wa ala wabanga ali naawe ani gw'osuubira omulala asobola okukuwangula? Tewali asobola kukuwangula, tewali asobola kutuusako kintu kyonna, tolina kisobola kukulemerera singa Allah subhanahu wa ta'ala abeera naawe. Yeyo aya agambe inna Allaha ma'a as-sabirin, gwe gumiikiriza obeere ne Allah jalla wa ala. Wobanga oli ne Allah ani gwe weetaaga, kiki weetaaga ekirala ng'oli ne Allah? Wa mimman takhaf, kiki kyotya gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde ng'oli naye bw'oti Allah akuwadde obugumiza n'omekera mu bantu abali ne Allah, kiki kyotya? Tewali kisobola kukutiisa ng'oli ne Allah. Wa biman tasta'inu ghayru, ani gw'osobola okusuubiramu atali Allah ng'oli ne Allah jalla wa ala. Olw'ensonga ekigambo bugumiikiriza kinene nnyo ekyetaagisa nze naawe n'omulala okukikozesa n'okukiwangaaliramu mu bantu bonna abatwetoolodde na mu bintu byonna ebitambuza obulamu bwaffe byonna bisaana bugumiikiriza. Ekigambo ekyo saburu oba obugumiikiriza fakad kaana as-saburu min asmaa'i llahi al-husna, erinnya lya Allah, manya ga Allah mugumiikiriza. Kati Allah naffe ayagala tugezeeko kumufaanana mu bulamu bwaffe, mu bikolwa byaffe, mu laifu yaffe yonna, mu buli mbeera yonna Allah watutadde. Allah ayagala tukozese ekyo erinnya lye n'ekitendo kye tubeere abantu abagumiikiriza. Walisabuli anwaahu thalatha, obugumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala yabuteekamu emitendera esatu. Bulimu emitendera esatu. As-sabrun ala ta'ati llahi azza wa jalla. Basiraamu tubeere bagumiikiriza, tugumiikirize tugondere Allah nga bw'ayagala. Omutendera ogusooka, omuntu yenna olina okuba omugumiikiriza okuteeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola, kubanga tegateekekamu, si mangu, si mukyezo, si muniino, si muzannyo. Kati obugumiikiriza osooka Allah subhanahu wa ta'ala bw'akwagalamu gwe omusiraamu omukkiriza, as-sabrun ala ta'atihi, gumiikiriza oteeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Gumiikiriza osibe omwezi gwa Ramadhaani, osibe n'ennaku ne sittati, osibe ne sunna, gumiikiriza kubanga mu kusiiba mulimu ebisoomooza. Enjala ejja kkuluma, abala bafuniddemu alusaazi, ebizibu bingi nnyo ebigiri, mulimu ebisoomooza bingi, si bizibu bisoomooza. Naye Allah ayagala ogumiikirize akubale mu bantu bagenda okuwejjana yawmul kiyama. Mu kutoola zaka
n'okwata ssente naye z'osobola okuzaaza oba okukugasa obanga oli mwetaavu waazo naye n'ogamba guno mugabo gwa Allah n'oguwaayo gumiikirize oweeyo zaka. Allah atuukirize bwe byakulagaanyisa. Okwata ssente zo miliyoni 2 n'okusoba ogende e Makka kugumiikiriza. N'oleka emaali n'oleka abaana n'oleka famire n'ogenda kugumiikiriza. Okusonyiwa kugumiikiriza. Katubeere abantu abagumiikiriza. Allah yagamba as-sabru ala ta'ati. Obugumiikiriza osooka Allah subhanahu wa ta'ala bw'asinga okwetaaga kwe kugumiikiriza, tugumiikirize tuteeke amateeka ge mu nkola. Omuteeka ogwokubiri as-sabru anil ma'asiyati llahi azza wa jalla. Tugumiikirize tuleme kujeemera Allah. Oba obwenzi obwagala nnyo gumiikiriza oleme kugwa mu zambi kujeemera Allah. Obendo ng'ekunyumira nnyo gumiikiriza oleme kugigendamu na kugituulamu kubanga Allah tajagala. Gumiikiriza oleme kugigendamu oleme kujooga Allah. Omwemwe ng'owulira gukunyira bunyiga Allah yagugana gumiikiriza oleme kugunywa. Oba haramu omunyumirwa nnyo ng'oyagala nnyo ebya haramu gumiikiriza oleme byetabamu kubanga Allah tabyagala. Buli Allah kiyagana kigumiikirize oleme kubeera ng'obeera mu bantu abakyetabamu. Okugumiikiriza okwokusatu as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima. Bannange tugumiikirize okusalawo n'okugera kwa Allah okwo kwabasazeewo nga ddala olaba omutima gumenyese gukuluma nga Allah asazeewo ensonga naye ng'erumya omutima gwo. Akuggyeko taata. Tosobola kugamba nti omwana bakuggyeko taatawo n'afa n'ogamba omutima tegujja kuluma. Kwe kusalawo kwa Allah naye okugera kwa Allah okwo omutima gwo gulumwa. Allah okuteeka mu mbeera ey'obwavu omutima guluma n'ogamba lwaki nze, naye gumiikiriza ekyo Allah kyakutaddemu. Allah okuggyako abaana ne weebuuza n'ogamba lwaki abange be bafa, ekyo kirumya omutima naye gumiikiriza Allah ayinza okuba agenda kukuwaamu jjana. Allah okutta baganda bo n'osigala nga tolina gw'olina gumiikiriza Allah ayinza okuba alina ekintu kyagenda okukuwa. Allah gw'atawadde ezzadde mwami mukyala gumiikiriza obulumi obwo bw'olina ku mutima gwo Allah ayinza okuba nga alina ekintu kyakuteekedde ekisinga ekyo. Allah gw'aggyeeko obukulembeze oba obufuzi ng'obwagala gumiikiriza Allah alina byakutaasizza. Allah gw'akendezza ssente ne ziggwawo gumiikiriza Allah alina byakutaasizza lwaki azikendezezza. Buli mbeera yonna Allah mwakutadde ayina ensonga lwaki akutaddemu kati beera mu gumiikiriza kubanga okuteekateeka kwa Allah n'okusalawo kwe kye kisinga okuba ekirungi gy'oli. Kyobala tulina otegeera nti eno edduniya obulamu bumpi nnyo osobola okubugumiikiriza. Innaha ayyamun wa saa'ati, nnaku bunaku. Allah gwe yakereka olukungera ennaku 5 leero weeruze baba basigaza 49. Wembanga Allah yangerera emyaka gye nnina kati olwaleero nga nsigazza ssaawa busaawa nga ŋŋenda. Buli muntu gumiikiriza kubanga obulamu bw'edduniya bumpi. Ayyamun wa saa'ati laysa bidaalin qaraar. Nnaku na ssaawa wano we tuli tetugenda kubeerawo lubeerera. Bimaana tusobola okugumiikiriza embeera yonna eba etukwatiddewo. Abantu bangi abaagumiikiriza buno obulamu obw'edduniya tugenda boogera Katonda tugende ku bulamu bwaffe buno obw'edduniya mu bulamu bwaffe obwange naawe buno bwe tutegere waffe Uganda biki bye tulina okugumiikirizaamu. Tugenda kubyogerako mu Luganda tusobole okubeera nga tubitegeera bulungi nnyo naye nga tetunnabyogerako. Ilayka ba'dhu namazij lilladhina sabaru wa naalu al-ajrun azim. Bangi ebyokulabirako bingi nnyo eri abo abaagumiikiriza ne bafuna empeera ennene maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wafazu bijannati naim. Allah n'abateeka mu bantu abawangula ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala olw'obugumiikiriza. Bani abasooka okuba abagumiikiriza? Ibrahim alayhi salam. Ibrahim yali mu bannabbi abaagumiikiriza. Lamma sabaru ala da'wati qawmi, yagumiikiriza ng'akoola abantu okubalaga nti Allah yasaana okusinzibwa. N'eki kye baamusasulamu alquhu fi nnaari. Baakuma omuliro ne bakuŋŋaanya enku, ensi yonna neekuŋŋaana n'ababe n'ab'omusaayi gwe ne bamusuula mu muliro. Naye yagumiikiriza. Obulamu bwe n'abuzza eri Allah. Kitwagenda nti abagumiikiriza mbeera ne Allah. Yagamba hasbiya Allahu wa ni'mal wakiil. Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa. Allah yagamba inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikiin. Naye okoola abantu olw'obutukuvu n'oddiini gye yalimu ng'akoola abantu batisinze Allah ekyamusasulwamu kumusuula mu muliro. Naye yagumiikiriza. Allah n'amutaasa mu muliro omwo baamusoma n'agamba ya naalu kuuni barudan wa salaaman ala Ibrahim. Allah yalagira omuliro ebeere empewo gibeere emirembe bubeere obunnyogovu eri Ibrahim. Singa yagamba barudan
ebeere empewo osanga yandifudde ate empewo ky'okufa omuliro naye Allah yagamba baldan enyogogo omuliro ogwo gunnyogoge ate wa salaama gibeere emirembe myereere eri Ibrahimu. Allah n'amutaasa naye yagumiikiriza ne bamulaganyisa omusuula mu muliro n'agumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa. N'olw'ensonga bwe baganda nga b'ebitiibwa abo bannabbi ba Allah yabageesa ne bagumiikiriza. Owokubiri wannabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lamma udhi wanaara min al-adha fi sabili da'watin ila Allah yanyiizibwa n'afuna ebisomoozo bingi ng'akola daawa naye n'agumiikiriza byonna ebyamutuusibwako. wa ala dhalika sabara rafa Allahu min sha'ani. Byonna nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yagumiikiriza Allah yamusitula amadaala. Yagumiikiriza famire ne muvaamu, abantu b'okukyalo ne bamuvaamu, ab'eŋŋanda ne bamuvaamu, n'agoba mu nsi mwe yazaalibwa, n'asenguka n'agenda nga gy'agenze talinayo muntu gw'amanyi nga si ba musaayi gwe naye yagumiikiriza. Ne bamutuusako obulabe bwonna bwe bamutuusako yagumiikiriza. Kyekaddirira sabaran ala dhalika rafa Allahu min shani. Allah yamusitula yagamba wa rafa'na laka dhikraka. Allah yasitula erinnya ly'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli lunaku lyogerwako emirundi Allah yagimanyi, tewali agimanyi. Buli ayaziina amwogerako, buli amusaalira amwogerako, buli aswala esswala ettaano amwogerako, buli aswala esswala ya sunna amwogerako, buli ayingira mu busiraamu amwogerako. Rafa'na laka dhikraka. Allah yamusitula. Kati okusitula okwo Allah kwe yamusitula lwa bugumiikiriza. Teyamusitula lwakuba nti ddawe yamulimu okutuusa gyali alina ogituusa. N'olw'ensonga eyo tubeere mu bantu abanaagumiikiriza, tuyige okugumiikiriza mu buli mbeera yonna. Omubaka wa Allah Ayyub alayhi salaam, Allah yamuleetera obulwadde naye yagumiikiriza obulwadde ebbanga lyonna lye mwamuluma n'amanya nti Allah yateeseteese. Ffe leero woolwala obulwadde ne bukusukkulumako nga tebwona tebutegeerekeka, olutandika okuwaayiriza abalala nti ono yaleese kino singa tekyabadde bwe tekyandibadde bwe kiti olwakiida ennafu. Naye yagumiikiriza obulwadde bwebeera nali ebbanga eddene. Allah n'atuuka mu Qur'ani n'amwana nti ni'mal abdi innahu awwaab. Yagumiikiriza. Allah n'amuyita ni'mal abdi, yali kyengera kya muddu Allah gwe yagezesa n'abeera nga yagumiikiriza. Abo baali bannabbi naye waliwo abantu obuntu ku mulembe gwa Firawuna bakeera ku makya ne bakkiriza Allah. Almu'minuuna Firawuna lamma aslamu, abakkiriza bali ku mulembe gwa Firawuna bwe baasiramuka, wabasharat qulubuhum lil iman, Allah emitima gyabwe n'agiwa obukkiriza. Bakeera ku makya nga Firawuna haddadahum wa ta'awwadahum. Firawuna yabawonera nga ngenda bawucha muliro, ngenda batemako amagulu, ngenda batemako emikono. Bannamwandu agenda kuleka abakyala nga bannamwandu abaana bwe bafuuke bamulekwa. Naye bagumiikiriza bagamba kola kyonna ky'okola. Ffe tumaze okutuuka mu kulungamizibwa kwa Allah, tetulina kye tugenda kwejjusa kyonna. Bagumiikiriza. Abo baali bantu buntu, tebaali babaka. Naye Firawuna yabasuubiza okubatuusako obulabe bwonna naye nga bamaze okukomba ku bwomerevu bw'obukkiriza ne bagumiikiriza. Otuva kwabo abakyali bannabbi wanazukulu min as-sabirina min al-a'immati al-ulama, abawulama bagumiikiriza. Ffe leero abawali mutugumiikiriza. Abamanyi b'omulembe guno baku ggwanga lyaffe leero bagumiikiriza. Wetusoma byaffe bya Imam Ahmed bin Hanbal radiyallahu anhu, Allah ateeka kusiima kuye, sabaru fi zamani al-mihnati al-khalqi al-Qur'an. Yagumiikiriza mu kigezo ekyaliwo nga ye balinze ekigambo ky'omuntu omu agambe nti Qur'ani khalqu kitonde so si bigambo bya Allah. Naye abasajja baamwetoola ne bamugamba swala al-amru amana fi unuqik. Ekigambo ekyo kimu kati umma yonna obusiraamu muli mu bulago bwo, okkiriza nti Qur'ani kitonde, obusiraamu bugenda kuggwawo, Allah tagenda kusinzibwa. Naye nywera oba ottibwa oba okolebwa ati obakakasa ensi yonna otegeeza nti mazima al-Qur'ani kalamullah, bigambo bya Allah. Bagumiikiriza, babonyaabonyezebwa naye ne batava ku mulamwa gwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bagumiikiriza. Allah yabagezesa, bagamba Imam Ibn Taymiyyah yazimba ku nnyumba nga yiye. Ebitabo byonna bye yawandiika bagamba yalinga asula fi dari al-masjid, waliwo ennyumba yali okumpi n'omuzikiti nga waasula. Teyalina nnyumba, teyalina bantu be, teyalina mukyala wadde abaana be boogerako, naye bagumiikiriza ne babeera olw'obusiraamu. Fa aina nahnu,
nze naawe tugumiikiriza ki mu busiraamu era biki byetwala nti bitutuuseko nnyo binene mu busiraamu abo baagumiikiriza Imaamu al-Bukhari Imaamu al-Shafi'i wa gairihim kathiran min al-ulamai as-salihin bangi ba imaamu bonna abantu b'obusiraamu baagumiikiriza ebizibu bingi nnyo n'olw'ensonga eyo baganda bange ab'ekitiibwa kwe kwagala twogere nti twetaagisa tuyiga obugumiikiriza mu buli mbeera yonna mu bulamu bwaffe bye tugenda okwogerako mu luganda oluddako inna sabrun daruri lilmar'i lmuslim obugumiikiriza bwa tteeka bwetaagisa eri buli muntu yenna omukkiriza nga musiraamu fi shuuni ayatihi mu bulamu bwe bwonna mu mbeera zonna byenjagala njogereko obugumiikiriza bwetaaga mu bulamu bw'omuntu mu bulamu bwe bwonna mu mbeera ze zonna nga bwe tugenda okwogerako bitonotono Allah byanaaba asobesezza sawa fi talabi riziki si nsonga mu kunoonya riziki ng'okola bizinesi esaanamu obugumiikiriza au fi raayati al-awlaadi oba olera abaana ng'obaleramu mpisa weetaaga okuba omugumiikiriza oba osomesa abaana weetaaga okuba omugumiikiriza oba okulembera banno olina okuba omugumiikiriza oba osomesa banno ddiini olina okuba omugumiikiriza wa ala jamii nnaasi biikhtilaafihim webaba abantu bonna olina okubeera ng'obagumiikiriza nabwe kityo tulina okubeera abagumiikiriza obugumiikiriza obukendedde mu bulamu bwaffe ne tufuna endowooza entono ebirowoozo byaffe ne bikenda tulina birowoozo bizimba emirimu gyaffe ne gikyuka tetukola mirimu mituufu gye twanteekeddwa kukola olw'okubulwa obugumiikiriza tuli banafu nnyo 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 mu buli kimu kubanga tetukyalina bugumiikiriza tunafuye ne weba idea oba birowoozo ng'oli abijja ku muntu akuwa ebirowoozo ebitakuzimba kuba abikuwa papa tebiri mu bugumiikiriza n'abasoma ayagala asome mangu enkyayite mangu omwana asome ekyo kirasa agiveemu oba tabitegedde oba abitegedde tusoma myaka na bbanga tuveewaawo tulemeddwe okutegeera oba okufuna irimu eyawukanako ne bakadde baffe gye baafuna kubanga tetulina bugumiikiriza obugumiikiriza butuweddemu ffenna illa man rahma rabbi mu buli nsonga yonna tetukyagumiikiriza mu maka gaffe tetukyagumiikiriza baganda baffe tetukyagumiikiriza bakadde baffe tetukyagumiikiriza mikwano gyaffe tetukyagumiikiriza abantu be twawukana nabo nzikiriza tetukyagumiikiriza banneiba baffe tetukyagumiikiriza abantu be tukolagana nabo mu mirimu obugumiikiriza butuweddemu ffenna illa man rahma rabbi ate nga wamu n'ekyo olumu tugumiikiriza ebintu ebitatutwala mu maaso n'ebitatugattako n'ebitalina makulu ate ne tulema okugumiikiriza ebitutwala mu maaso n'ebitugattako n'ebirina amakulu buli muntu yenna alina ekirungi Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde mu eno ensi alina kukifuna ng'ayise mu kugumiikiriza ng'afunye okusoomoozebwa ng'ayise mu bulumi okusobola okutuuka ku ekyo olina kugumiikiriza ne weewaayo ne weesaddaaka nga bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala okubaako ky'otuukako olina kuba mugumiikiriza naye ffe leero ensi mwe tuwangalira abantu buli muntu ayagala obulamu obwangu ayagala agaggawale nga takola ayagala afuuke mumanyi nga tagumiikiriza nk'okusoma kutuula wansi w'abamaseeka ayagala atoole fatuwa nga si yasaana okutoola fatuwa ayagala akozese banne nga talina busobozi bubasasula ayagala akulembere banne nga talina magezi gasobola kubakulembera ayagala ayitibwe mumanyi ate nga teyasoma ayagala bamuyita omugagga ate nga talina ssente katukendeddwe obuvunaanyizibwa butukendedde buli wamu buli muntu ayagala obulamu obuli soft obulamu obuli soft obwo buwewevu obwoluwewere bwabalondemu abatono abo abalina enteekateeka oba bintu by'obugagga babisikira oba bazaalibwa balina enteekateeka ba planned kid abo basobola okubeera mu bulamu bwe tulowooza ndowooza buweweevu mulamu buno obw'ensi nga ffe bwe tubitegeera naye leero obugumiikiriza butuwedde ku muntu yekka afunye ekyakola Allah nanga kati amuwadde omulimu ayagala kyakola akikolera omwaka gumu kizaale sente afuuke mugagga tasobola kugumiikiriza kiwakadde leero abakola sente bagee twetaaga okwogera ku buvunaanyizibwa min nahiyati talabi riziki naye tuba tunoonya riziki tusaana obugumiikiriza naye leero abantu tebakyalina bugumiikiriza wadde mu kukola bizinesi olunaku lumu nali ndaba mukadde waffe Allah amusaasire yatandikawo Ntake Bakery nga nnyonnyola gye yava ne gye nvuddewe Butewo yatandika bakery eyo na Butewo yagumiikiriza na Butewo baakolagananga ne mukyala we n'abaana be na Butewo baatundanga emigaati gyabwe olwaleero be banene mu ggwanga leero be bakozesa abantu leero emigaati gyabwe gye giriibwa ensi naye yagumiikiriza ng'akola bizinesi nze naawe leero naawe
emirimu gyaffe gye tutandiseewo ne gye tukola, tutandiseewo oba bukampuni oba mirimu oba ki, konna ka project k'otandise kasaanamu obugumiikiriza okubaako wootuuka. Leero tetukyalina bugumiikiriza. Okubulwa obugumiikiriza kituleetedde n'okulema okukuuma emikwano. Kubanga mukwano gwo wakunyiza ekintu eki ng'oyo mwawukana. Ate naye omunyiza ekintu eki nga naye agamba ne gundi mumutadde. Teri agumiikiriza buzibu bwamu. Ne mukwano gw'omutuufu yo yasobola okugumiikiriza obunafu bwo. Mukwano gw'omutuufu yasobola okuyiwawo omubiri ku lulwo. Mukwano gw'omutuufu yasobola okwesaddaaka ku lulwo. Naye tetukyasobola kukuuma mikwano kubanga tetulina bugumiikiriza. Tuddeyo tubeere abagumiikiriza we tujja okubaako kye tutuukako mu nsi. Naye leero buli mwaka omuntu ayagala afune emikwano. Buli mwaka ayagala kola emikwano emirala. Kisaana obugumiikiriza wadde mu mikwano ne mu bizinesi zonna ze tukola okusobola okubeera successful mulamu n'obw'edduniya ate ne ku lunaku lw'enkomerero. Kisaana obugumiikiriza mu buli mbeera yonna. Bwe tuddako ku sayidi ey'obufumbo eyo miranga n'amaziga tekyali bugumiikiriza. Abantu ababeeranga mu bufumbo baabufugiranga ku bintu bibiri, ku ddiini nga Allah yagamba. Kino ngenda kifunamu empeera. Eno gye ndi mu ibaada. Kino Mungu takyagala. Kino Mungu kye kisinga okumunyiiza. Obufumbo bwonna okutambula okuyimirirawo ababulimu balina kubutambuliza ku ddiini. Allah okubukuuma bubeerewo. Kakati olwaleero eddiini weetuweddemu obugumiikiriza ne bubula mu bufumbo, obufumbo tewakyali. Buli muntu miranga n'amaziga. Ewange n'ewuwo n'ew'omulala illa man rahma rabbi. Okuleka abatono Allah subhanahu wa ta'ala baasaasidde. Ekyokubiri obufumbo kubwatambuliranga nga tuggyeko eddiini zaalinga nnono culture. Ngaga omwana waafumbirwa muwala bwe kikyali ewaabwe, omwana buli afumbirwa mbeerera, era waafumbirwa taddayo waka agenda kufa n'oyo omwami gwafumbiddwa. Okuleka ng'ensonga nnene nnyo era gavumenti oba mateeka ga kkooti ge gabaawula. Ewaabwe si byakumalaga nti nkwefuulidde. Si byakumala mukyalaga nti kati essaawa eno ngenda kunoba. Si taata kumalaga mu mwana wange kati aveeyo nga bwe kiri wano ewaffe. Ffe leero taata agamba muwala we vaayo babikutamye babikulemi. N'omwana agamba omuwala agenda kweyambulula. N'omulenzi agamba kati nange nviira. Tewakyaliwo obugumiikiriza. Naye edda obufumbo bwatambuliranga ku ddiini n'ennono oba culture. Kaga nti omuntu waafumbirwako taddamu. Bw'olaba omuntu yawasizzaako teri ayagala kuwa mukyala. Baga mugawuzi kabula kidha. Baga wawasaako teri akuwa muwala we nga wawasaako ng'oli mwami. Okuleka nga aliwo ensonga n'ebbaluwa ezikakasa nti omukyala yafiira muto olw'abakyala, omukyala yafa accident, omukyala mbadde naye nga tazaala emyaka 10 ne twawukana, kati ekkooti ino yatwawudde naye noonya mukyala mulala. Tebamala gawasa ewaabwe, yawasaako tebakuwa mukyala mulala, neyafumbirwako teri mulala agenda kuddayo kuwasa. Naye eyo kiri mu kalica yaabwe. Kati obufumbo bwonna bubaddewo olw'okugumiikiriza okuteeka amateeka ga culture, amateeka g'eddiini then n'ag'ennono, empisa ez'ennono mu nkola. Obufumbo ne buwangaala. Kati awo twavuddewo. Tetukyaswala, obufumbo tebuli mu ddiini, tetukyalina n'amateeka ga culture. Edda abakadde baffe wano ewaffe mu Uganda, omwana eyafumbirwa nga nti ekitanda kyo tukikumye, tukifumbisizza. Era w'obadde osobola ogenda sibawo embuzi ng'akimanyi nti gye ngenze sigenda kudda. Kati byonna tebikyaliwo kubanga tewali bugumiikiriza. Tewali bugumiikiriza buli sayidi. Abakyala tebalina bugumiikiriza eri baami, n'abaami tebalina bugumiikiriza eri bakyala. Twetaagisa okwongera okubeera abagumiikiriza. Twetaagisa okulemerako okutwaliriza buli kintu kyeteekamu obugumiikiriza okusobola okugenda mu maaso. Kubanga kijja kuba kizibu nnyo okubaako kye tutuukako nga tetusoose kugumiikiriza. Obulamu bw'edduniya buzitowa. Oba togumiikiriza ku ekyo kyennyini ky'oliko kizibu okutuuka ku ddaala eddala. Olina okugumiikiriza eddaala lino ly'ovuddeko olibeereko ate osobola okuvaawo ogende ku ddaala eddala. Abakyala olwaleero mu bufumbo gye bali, obwongo bwe olwokuba obufumbo tebakyabutambuliza ku ddiini na culture. Obwongo bwe bumugamba bulungi nnyo nti nsobola okureplacinga omwami gwe nnyina n'enfuna omulala. Kiremesezza abakyala baffe bonna obufumbo naddala wano mu Africa. Ng'oggyeko amawanga g'Abarabu kuba bwe tekiriiyo. Bannyinaffe, bakyala baffe, bawala baffe, ekibalemesezza obufumbo ekikulu wano mu Uganda, we tusinga okumanya ensonga enkulu emu ku zo eri egi. Omuwala buli lwabeera mu bufumbo akakasa ddala bulungi nti ajja kuddayo afune omwami alinga ono oba asinga ono. Naye edda omuntu yafumbirwa ng'omusajja alina gw'afumbiddwa mu myaka gy'alina yamalanga na kufa. Oba afaanana atya nga taddayo kwegomba musajja yenna ng'amanyi oyo ye mwami yekka.
Nerera abanyina ffe bawala baffe bakyala baffe era buli wakutumya batu mu kifaananyi mu alaba ng'agenda kulipulesinga afune n'akusinga oba mwavu afune omugagga oba mubi afune omulungi akusinga oba mutono afune omunene oba mumpi afune omuwanvu obwongo bwe mugambira ne bumufumbira teogenda funa ekisinga na kino oba ogenda funa ekikyenkana naye dda abakyala abafumbirwa ng'akakasa bulungi nti omwami gwafumbiddwa omukyala gwawasizza tagenda kufuna amusinga wadde amwenkana nga ne kali kyemukugira nti otakyasobola kumugoba kati leero obufumbo bwalimu obugumiikiriza leero tewakyaliwo obugumiikiriza ekyo kimu ku biremeseza bannyinaffe bonna okufumbirwa n'okubeera mu bufumbo kuba tebalina bugumiikiriza era alaba ddala ng'agenda funa omuntu asinga oyo. Ensonga ey'okubiri etawanya bannyinaffe mu bufumbo gye bali okuba tetukyalina bugumiikiriza buli weyeetunula bw'ati neyeepimamu alaba ddala nga byenkana n'omusajja. Tuli ku mulembe abakyala bafunye ssente balina zikalina baguze emmotoka ennene balina bizinensi ennene balina obuyinza bagenze buli posti yonna bagigenzeeko ebyo bwa president babugenzeeko obwa king obwa queen babuge buli kifo kyonna buli posti ennene eri mu nsi baali bagibaddeko nga bakyala kati abakyala buli beetunula bati ne bebalance nga balabadala nga bazitowa kyekimu n'abasajja obufumbo poteya tebukyasobola kubeera mu bugumiikiriza nga abantu bonna benkanankana katufu buvuddemu empisa ez'eddiini ne buvaamu n'empisa ez'obuwangwa ne tusigala nga kyetaagisa abantu kudde babeera abagumiikiriza okusobola okubeera mu bufumbo. Otuuka ku bakyala abasomyeko Allah bawadde kasente Allah basitudde amadaala tekyaliyo omukyala yenna afumbirwa musajja n'alowooza ndowooza ali ku bufumbo amugondere buli mukyala afumbirwa omwami ng'asomyeko ng'alina kasente ava mu famire etegeera alowooza nti ye yayambye omwami okumufumbirwa omwami asigala musajja kubanga Allah yagamba mu Qur'ani ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa abasajja Allah yabasitula n'abajja ku mmwe katwetaagisa abakyala okutegeera nti abaami bali waggulu waffe tubeere abagumiikiriza okusobola okugenda mu maaso. Abakyala ba leero bannyinaffe bawala baffe abasajja be baagala babawase ebitendo bye balina wano ku nsi tetubalina. Yayagala omusajja atamugambako ayagala omusajja nga mulungi nnyo ate nga mugagga nnyo ng'ate alina buli kimu ate nga tamugambako ate nga ye talina buvunaanyizibwa bwatuukiriza gy'ali. Abakyala be baagala abaami okufumbirwa tetubalina. Abasajja be beeyagaliza okufumbirwa mu nsi tebaliiyo kati balina bugumiikiriza abasajja abakyala twongere okubeera abagumiikiriza n'abaami Allah baatuwadde n'abakyala twongere okubeera abagumiikiriza ku bakyala be tuba tuselectinze nti abo be twagala kuba ffe tulina omukisa ogw'okwongerako omu 2 3 4 n'olw'ensonga eyo twetaagisa okwongera okubeera abagumiikiriza. Twetaagisa abakyala bangi ekibalemeseza obufumbo butabeera bagumiikiriza n'okulowooza nti benkanankana n'abasajja be bayina. Twetaaga abakyala abagumiikiriza okusobola okubeera mu bufumbo tugenda kwogera ku saidi zonna nga bwe twagambye naye okusobola okubeera mu bufumbo twetaaga omukyala asobola okugumiikiriza omusajja omwavu ate ng'abagagga gye bali Allah ajja kukuwejjana. Abakyala oba abawala tebakyagala kufumbirwa abasajja nga talina ssente oba weziggwawo atisiti obufumbo abuddukamu olw'obugumiikiriza nga talina kubanga omusajja ayavuwadde. Twetaaga obugumiikiriza mu bakyala omukyala ogumiikiriza omwami okuzzaako wadde obadde omu mubeere 2 oba 3 oba 4 ekyo n'okigumiikiriza Allah ajja kukuwaamu ejjana. Abakyala we tulemeddwa okugumiikiriza nga batuzizzaako gy'emitawaana n'emiranga. Abakyala kyetaagisa obugumiikiriza n'okwesaddaaka n'okwerekereza oleke omulimu osobola okusetolinga ku bufumbo bwo oba okole omulimu ogusobola okumakinga n'obufumbo bwo oba oguli okumpi n'obufumbo bwo oba ogusobola okukiipinga ng'osigala oli mukyala mu fumbo ng'otuukiza amateeka g'obufumbo oba aga shariya eri omwami wo. Twerekereze bwe giba mirimu tubeere bagumiikiriza omwami ayinza okukyusa omulimu oba n'akukyusa ekifo oba n'akukyusa kye naye beera mugumiikiriza osobole okusigaza obufumbo. Twerekereze abakyala beerekereza omukyala weerekereze abakyala beerekereza naye n'akuba toki y'obulamu oba future ye n'alabira eddala nga future ye yonna agikukwasizza. Abaami abalina abakyala ng'omukyala atuula waka nga yakkiriza buli kimu gwo gwakisaba gw'okimuwa abakyala abo twongere okubawa credit newankubadde twagala ennaku zino abazimbye kalina n'abalina emmotoka ennene naye oyo omukyala atudde ewaka ng'akola Allah by'ayagala ng'agondera mwami watuddewo lwa shariya Allah jalla wala agenda kubasitula amadaala kubanga agumiikiriza n'addira obulamu bwe bwonna future yonna n'agamba nti Allah yaŋŋamba omwami wange etambulira mu mukono gwe
era buli kyeyegomba ekirungi akisuubiramu ggwe, abo baweebwa credit. Abo baweebwe credit. Abasajja buli mukyala gw'olina ng'atudde waka akeera kukola mirimu gya waka nga buli kimu gw'okimuwa yongera okumugulumiza kubanga ali ku mateeka ga sharia gennyini Allah g'ayagala agumiikiriza n'atatunula mu maaso nti omwami waali ngoba omwami waalifa. Lekikozesa abakyala basuubirayo abaami okwawukana nabo, asuubira omwami okufa, asuubira okumugokalagana naye nkantandika okukolya ssente zange, ennaku zino obufumbo si bwangu, tewakyaliwo obugumiikiriza. Teri muntu anoonya kintu kyalina, buli muntu anoonya ekyo ky'atalina. Kati omusajja akuwasiza alina kyakunoonyaamu, alina kyagala omukulu ekyatasobola. Teri muntu anoonya kyalina, buli muntu anoonya ekyo ky'atalina. Ebyokwagala n'okusalawo bya mutima si bya magezi. Kakati emitima gyammwe gitebenkere n'abasajja Allah subhanahu wa ta'ala baabawadde mbeere bagumiikiriza. Buno obulamu bw'edduniya bwakugumiikiriza okubaako ky'otuukako. Abakyala bwe baganya okugumiikiriza obufumbo bufudde. Buli muntu atasobola kugumiikiriza teri agenda tuuka ku buwanguzi. Buli mbeera yonna, mu mbeera y'obufumbo, mu mbeera y'emirimu, mu mbeera y'okukuuma emikwano, buli muntu atasobola kugumiikiriza tosobola kubaako ky'otuukako. Abakyala obufumbo bubalemye lwa bwavu ne batagumiikiriza. Twetaagisa kugumiikiriza tubeeko wetutuuka. Abasajja tebaagala banenya ku mirimu gye bakolera, olumunenyako ng'ateekawo resignation letter nga nze mbivuddemu. Omusaala olukeerewako tagumiikiriza nga segusobola kugusobola, naddala abasomesa obwo obusomesa nziruse okubanga omusaala gwakeereye. Twetaagisa obugumiikiriza buli muntu sekita w'oli. Oba oli musomesa, oba oli mufumbo, oba bakukozesa, oba oli liddawa, buli muntu beera mugumiikiriza. Oba omusaala gukeereye, kasa Allah akusaasira nga banaakuba tebajja kukulumirayo, tugumiikirize. Tuyige okugumiikiriza ebitukosa. Tuyige okugumiikiriza ebitulumya. Buli muntu yenna waali otujja okusobola okutuuka ku buwanguzi. Buli wamu oli ogenda kusangawo challenges, ogenda kusangawo ebikusoomooza, naye bye ebitukosa ne bitulumya ne bituyisa bubi tubigumiikirize tujja okutuuka ku buwanguzi. Obuba bufumbo waliyo ebisoomooza. Togenda kubeera mufumbo myaka 3 oba 2 oba 4 oba ofenga oli mufumbo nga gw'oyagala biri soft. Oyagala red carpet, togenda kuyita ku red carpet obeere mu bufumbo ozaala abaana obakuze obafumbize bawase ofune n'abazzukulu nga gw'osuubira nti bigenda tambula nga obisobola, tekisoboka. Mu bufumbo waliyo ebisoomooza nga ne mu ibaada zonna waliyo ebisoomooza. Mu kusaala waliyo ebisoomooza, okuyimiza bw'eswala 5. Mu kusiba omwezi gwa Ramadhaani waliwo ebisoomooza. Mu kukola hijja waliyo ebisoomooza. Okuwa zakka si kyangu waliyo ebisoomooza. Kati ne mu ibaada y'obufumbo walina okubaayo ebisoomooza. Si bizibu nga bwe tubiyita, bisoomooza. Kati ali mbufumbo kkiriza nti okubeera mbufumbo nyina okubeera ne challenges. Wootakikkiriza togenda kubulako wootuula. Ojja kuva wano nga buli kaseera okuba akafaananyi nti njafuna omwami asinga oyo, njafuna omwami alinga oyo. Ojja kubuna amalya leero ofumbe wano enkya ove wano, togenda kufunayo mutuufu. Wasaana kugumiikiriza otegere nti mbufumbo alina okubawo ebisoomooza. Ne basingo mother gye bali, ne basingo father gye bali, nabo balina ebibasoomooza. Twandigee nti buli abiddukamu alina emirembe. Naye buli muntu gy'atudde waliyo ebisoomooza. Ekitegeeza gwe alina ky'okutte sooka okigumiikirize bwe kiba ng'ekyo Allah kye yalagira obanga ensiko tutambulira nga kirungi kigumiikirize. Buli muntu yenna alina ekirungi ky'olaba. Oba gwe buli alina ekirungi oyagala Allah akikutuuseeko, olina okuyita mu kusoomoozebwa, olina okuyita mu bulumi, olina okuyita mu bizibu ebyenjawulo. Olina okubaayo ekintu ky'owaayo eky'omuwendo ky'osaddaaka noga kino kankyerekereze sobola okufuna kino. Olina okuba nga olina ekintu ky'olina okwerekereza lillah, oba mu bugumiikiriza baga kanneerekereze kino nsobola okubeera nga ntuuka ku kino. Tugumiikirize mu kusinza Allah, tugumiikirize mu kukolegana ne bantu bannaffe, tugumiikirize mu bufumbo gye tuli, tugumiikirize ku mirimu kwe tuli, tugumiikirize mu famire bantu bannaffe tuwangaala nabo. Ekintu for example ekintu ekitagenda kuggwa ne bamukanyira kintu mu famire, buli olabanga ekintu nga mukikanyira mu famire nga tekigenda kuggwaawo, totawaana nga kayagana na kwewalana na kwetemaatema nga mwetemaatemamu olw'ekintu kye mulina mu famire nga tekigenda kuggwaawo. For example mulina essomero lya famire terigenda kuggwaawo, temugenda kulitunda aye terigenda kuggwaawo. Kikye mulina okukola, musale magezi mulifunyeemu mutya. Buli muntu alina kye mukaayanira nga tekigenda kuggwaawo, musale magezi ekintu kino tukifunyeemu tutya. Kiringa ne mukaayanira abaana omwami n'omukyala
abaana bamule mugenda kubakuza bafunemu batya nammwe muddamu bafunemu mutya mubakuze neye niye ne sikubakayana twende kyogenda kufunamu nokayanira omwana nogamba kamujje ku kitaawe oba kamujje ku maama we si wakuggwawo leero Allah aba muwadde obulamu wabula sala magezi omwana atufunyeemu atya naffe tumuteeseteese tutya ebyo byonna bisaana bugumiikiriza omuntu yenna buli kintu kyogenda okutambulira mu kirimu ebisoomooza era bulwobeera ne mu kintu kyonna nga Allah tannakuleeta ibtialaati bigezo tannafuna mashakiri mu kintu kyolimu manya Allah agenda galeeta anytime saawa yonna bulwoba nga tonnafuna kisoomooza awo wooli Allah jalla wala agenda kireeta kuba byebigezo bitambulira yagamba wala nabuluwannakum yagamba ngenda bagezesa ebigezo bya Allah biri wamu bishay'in min al-khawf Allah asobola kuleeta kutya abantu tandika okutya eggwanga nga buli muntu alina okutya nga bwe twatamba ab'ebijambiya bazze abantu beebaka misana abantu basula batunula batya babijambiya khawf Allah agireeta mu bantu yagamba wal ju' enjala esobola okujja naga enjala kakutiyezze buli muntu alina akawunga katereke yagamba Allah asobola okuleeta enjala wanaqus min al-amwali wal anfus Allah asobola okukendeeza ssente Allah okubanga ssente zo zikendedde bigezo gumiikiriza yagamba wal anfus Allah okubanga alina batutte ne bafa gumiikiriza yagamba wa thamarati bibala biggwawo ng'ensi yonna ebadde erimu ebibala yagamba wabashiru sabirin Allah agenda kusanyusa abo abagumiikiriza tubeere bagumiikiriza mu buli mbeera yonna buli bigezo byonna Allah byaleese yamaliza ayga wabashiru sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un buli kyolaba kyonna tegera nteekateeka ya Allah gye kivudde era otegere nti obulamu bumpi twabyogeddeko dda ewa Allah gy'ogenda okudda okulamula okwo kwonna ekikutawaanya gwe kyagala okiramule ewa Allah gye kiggwera oba byakulamula ewa Allah okulamula kigenda okuggwera eyakulyaza amanyi ekigenda okuggwera oba bulamu bwe ewa Allah gwe gy'ogenda okudda eyo aya esaana nnyo okugitegeera etukubiriza okugumiikiriza mu buli mbeera yonna Allah gy'ataddewo omuntu yenna atasobola kugumiikiriza bulumi oba atasobola kugumiikiriza bisoomooza tasobola kufuna bulamu bwe yagaza mwene dunia buli ayina gwolaba ng'eyeyagala ayina gye yayita okumusanga awo waali tuyiga okugumiikiriza tusobole okubeera nga tubeera mu bantu abawanguzi tolina kyojja kutuukako nga toyise mu kusoomoozebwa tolina kyojja kutuukako nga togumiikiriza tubeere abantu abasobola okulemerako mu buli mbeera yonna yonna tuyiga abantu abasobola okubeera nga twerekereza bwe tujja okubaako Allah subhanahu wa ta'ala kyatutuusaako ensi yonna buli muntu gw'otunuulira ng'alina ekintu kyonna ekirungi kyatuuseeko omuntu alina ekintu nga bamwenyumirizaamu obanga naye akyenyumirizaamu alina ebintu bingi byagumiikiriza alina okusoomoozebwa kungi kwayiseemu okutuukawo gw'omwegombera gwe buli gw'olaba alina kyali oba alina omudaala gwa capati alina gye yava okusobola okufuna omudaala ogwo oba ali mu kasaaluuni katono bwe kati alina gye yava okukatuukamu oba ali mu bufumbo n'omwami we nga bategeeragana wadde basula bubi mu kayumba akabi balina gye bavudde okubasanga awo bali balina bye bagumiikiriza ate n'abagagga abanene b'osanga balina buli kimu era nabo otegeera story zaabwe balina gye baava so ne we ziba bizinesi tubegezeeko okugumiikiriza ojja kubaako ky'otuukako obuba bufumbo eyo ibaada abanaagumiikiriza Allah jalla wala byabawa bingi abaana bajja kukula nga bakitiibwa mujja kubeera family y'ekitiibwa mujja kubeera n'abazzukulu ab'ebitiibwa singa munaagumiikiriza buli sayidi n'egumiikiriza ginne waayo bwe giba mikwano tugumiikiriza emikwano Allah gyatusinkanyizza nagyo togenda funa mukwano guli perfect wabula oyo gw'oyize gw'oba ofuula mukwano gwo buli muntu agumiikirize munne omuyirewo omubiri omwesiga akwesige weesaddaake ku lulwe weerekereze ku lulwe omuyambe nga ky'omuyamba okiyamba okijja ku mutima gwo otambule naye mu mbeera yonna ng'ekikunyiga kimunyiga ekikusanyusa kimusanyusa awo tujja okusobola okutambula naye tuli mu society olw'okuba obuyinza butuweddemu tetukyayagala kuyambagana tetukyayagala kuwabulaŋŋana kubanga tetulina bugumiikiriza tetukyayagala kugumiikiriza kati tugenda kuwangaala tutya nga amateeka ga Allah tugavuddeko tetusobola kuwangaala mu dunia nga tetusobola kugumiikiriza abantu bannaffe kubanga teri mulungi nze siri mulungi naawe toli mulungi tobeerangawo nafsi yonna ekulima ate nze ndi mutuukirivu oba ndi mulungi tewali mulungi naawe toli mulungi
abantu abawangala balina bingi nnyo bye bagumiikiriza ku ggwe okusobola okuwangaala. Bonna abawangala nawe obanga oli mukyala omwami wo n'abaana balina bye bagumiikiriza. Obanga oli mwami mukyala wo n'abaana balina bye bagumiikiriza. Oba mu family mova family eyo baganda bonna baani balina bye bagumiikiriza okusobola okuwangala naawe. Ku mirimu gye tukola bannaffe bwe tukola balina bye bagumiikiriza okusobola okutambula naffe. Ne bakama baffe abatukozesa balina bye bagumiikiriza nga kulaba oli munafu omulamu togusobola nga ye mugobere ki. Balina bye bagumiikiriza okusobola okusigala ku mirimu. Nabwe ekityo buli ensi bwetyo bwetambula. N'omukulembeze alina byagumiikiriza bakulembera nga alaba bamususeeko ng'alina amaanyi naye n'abaleka. Katubeere bagumiikiriza buli muntu w'oli. Tulekerawo okwerowoozaako nti nze ndi mutuukirivu oba nze ndi mugumiikiriza nyabala si bagumiikiriza. Buli muntu w'oli na buli sekita w'oli waliwo abakugumiikiriza okusobola okuwangala obulamu butambule. Kwe kusobola naawe okubaawo oba okutuukako ku ekyo Allah kyakuwadde ky'otuuseeko. Omwami alina byagumiikiriza omukyala n'omukyala alina byagumiikiriza omwami. Naye tugumiikiriziganye tusobole okubeera nga tutambula. Toweeroozangako nti nze ngumiikiriza nnyo empisa zange nnungi nnyo, empisa zo si nnungi. Olina empisa nzibu nnyo. B'owangaala nabo bagumiikiriza bugumiikiriza. Bulamu butambule. Naye si yeggwe abeereka naye. Si yeggwe asaanidde. Yeggwe omuzibu. Kati buli muntu gumiikiriza nti bendi nabo bagumiikiriza okusobola okutambula nange. Abantu bangi balemeddwa buli kimu lwa butagumiikiriza. Abantu bangi buli kimu kigaanye lwa butagumiikiriza. Abantu bangi batugumidde ne batubikkirira obumogo bwaffe. Bagumidde embeera zaffe embi ne batubikkirira obumogo bwe tulina ne basirikira obukendeevu bwaffe n'ebizibu byaffe. Kati omuntu wabanga ebyo byonna byonna abikoze tobeereeyo ne weeyita nti awo oli muwanguzi. Tekitegeeza nti oli muwanguzi. Banno baba bagumiikiriza ne babikkirira omumogo bwo ne bagumiikirira empisa zo tekikufuula nti oli muwanguzi. Era tekikufuula nti oli w'amaanyi teweeyita ow'amaanyi. Era teweerowoozako nti oli mutuukirivu. Era tokirowoozangako nti okugumiikiriza kitegeeza kukutya. Abakugumiikiriza tebakutya nti abakugumiikiriza lwa kukutya. N'abo abakuwa ekitiibwa bayinza okuba nga ekitiibwa kibakuwa tebakikuwa lwakuba nti kikusaanidde naye bakugumiikiriza. Bakuwa ekitiibwa lwa kukutya obulabo obukulimu. Tolowooza nti bakikuwa lwa kukutya. Bakimanyi bulungi nnyo nti oli musajja muzibu oba mukyala muzibu naye bakugumiikiriza musobole okutambula. Ne batandika okuwa respect, twandiyise ndoza fake respect nga tekusaanira naye banno ne bagugumiikiriza. N'olw'ensonga eyo omulamwa gwaffe tugumiikirize. Tubeere bagumiikiriza mu buli mbeera yonna yonna. Buno obudde bw'edduniya bwe tuli mu bumpi. Al-yawmu al-amal wala hisab. Leero tukola mirimu Allah tatubala naye nkyagenda kukubala ku limu bw'ogenda okugumiikiriza. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Wa ghada al-hisabu la amal. Enkya Allah agenda tubala buli muntu kye wagumiikiriza kye wakola. Tewakyaliwo chance ya kukola. Ad-dunya amaddun qalil. Eno eddunia gye tuwangaalirako obulamu bumpi nnyo. Wal akhiratun abadun tawil. Ate akhira bulamu bugazi nnyo bwe tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba ya ibn Adam innama anta al-ayyam. Allah yagamba gw'olinnaku tugumiikirize mu bulamu buno obutono Allah bw'atuwadde. Wa kullama dha'aba yawmu dha'aba ba'duk. Buli lunaku olugenda okutukako ekitundu kati beera mugumiikiriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugasale bye tujjukanyiza nabyo ateeke mu bantu abagumiikiriza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah.